omanyi yali njogera ya jjajja wange nga ababulira mwogera nga mwera bwe mwerabidde ebyamakulu nga bagamba muli eyo mu ddoyidoyi. Kaakati tukyali mu ddoyidoyi muganda wange obadde okimanyi togikwatako paati tu ate kati gyetugendamu ku nsonga endala. Anti muganda wange mmwanyi terimba etandise okukaawa era tugenda kulaba lwaki emmwanyi n'okuwandiisa ettaka bitabudde Mayiga ne ba MP ba Buganda ne balangirira olutalo ku Museveni. Baabano abanene abaagala okwezza bizinensi ey'emmwanyi nabo munnange ngenda kuba mbakubuulira essaawa eno kubanga ebintu bino bikulu muganda wange nnyo. Kubanga Uganda obulwa ekyokukola mujjukira ebiseera bya vanira yali afuuse vanira, abaana baguze zipikipiki mu vanira n'ebirala. Kati e Masaka essaawa eno era waliwo ennaku ezo omuntu eyaziika omuntu we yaŋŋamba nti yali Mami Kevin yaŋŋamba nti omu ku booluganda lwe yagenda n'atunda emmwanyi n'afuna ssente n'agula pikipiki tamanyi kugivuga era munaakukakkana ate si yamuviirako okufa. Kakati ne mu biseera bya vanira bwe kiti bwe kyali abaana baagula zipikipiki naye abasajja nga bamaze okulaba nti vanira afuna kiralu muganda wange ne bamuteeka ku bbeeyi ne batuula nti kati bbeeyi bweti ekkinya bamutunda ssente nnyingi naye nga gwe okumufulumyayo muganda wange musango. Kati emmwanyi newankubadde nga mulyako busammambiro bwe mulowooza babawa nnyo njagala okubuulira nti nayo essaawa eno jjukira nti mmwe mulina kuba baavu kuba omugagga takola ki? Omugagga tafugika. Abafuzi b'amatwale mubakoze ekyajabo. Byebirwadde ebibaluma puresha zigenda kubakuba mwongere obulwadde ku bulwadde ebirowooza nti ebibali bubi nnyo anti nga bwobadde olina munnange ate akalandira omanyi wasimba emmwanyi zo njagala okukubuulira nazo bazitandiseeko. Ebirwadde munnange ebyo puresha n'ebirwadde ebirala sukaali, omutima, ekibumba nakugambye nti wano ku Uganda Atalagi mu kunoonyereza we nagwira ku musajja eŋŋwaŋŋuli eyasomera ddala era nga ono mu kujjanjaba endwadde ezo teryamukira bwe ndowooza newankubadde ng'emabega w'omumanyi wabeerawo omumanyi naye obujulizi obuliwo bwe buba olina omuntu alina ebirwadde ebyo jangu wano ku Uganda Atalagi ennamba zange ozimanyi bulungi nnyo eza WhatsApp nteera oziteekawo awo wansi wakagamba awo Uganda Atalagi noonya emboozi kwe ziri mu mboozi ennyingi zenteekayo nze nkulagirire muleme kubeera n'abantu bammwe kufa birwadde nga babazunza babazze eno babazze eri. Gwe bw'oba olina obulwadde bwonna ŋŋambye obulwadde bwonna sijja kuddaana okuga nti bw'oba olina obulwadde bwe buti sinageretera bizibu naye gwe jangu wano nze nkulagirira ogenda ogeze kubagamba nti asika obulamu munnaye takola ki tassa mukono. Munnange Mohamed Muwanga Kivumbi MP wa Butambala era akulira akabondo k'ababaka mu palamenti abava mu Buganda alangiridde nti olutalo ku mmwanyi n'ettaka mu Buganda egenda kubeera togikwatako paati tu era General Museveni bw'atatta ku bigere yegenda okubeera enkomerero ey'okugwa kwa gavumenti ye. Bannayuganda kyali badde bwekityo naye omusajja yatuloga. Waliwo akatambi mukwano gwange omukampeereza nga General Museveni atudde ku Ntebe Express mbu awulire ku mpewo kati emmotoka zonna n'azisiba ku luguudo ludda Entebbe nga n'okulattalatta bwe bamukwata ebifaananyi yeyogera ku chief popularity naye kivi kyo nkinyonnyola nti anze kati emmotoka zonna bazisibye abantu bagenda ku airport abamu nga kyekini neetera okubeera nga oba time eggwa nako naye balinze omukulembe omufuzi w'eggwanga atudde ku mabbali g'ekkubo omunaŋŋamba omusajja wuyo ali mu kuloga
uyo awo kati abaaluga atudde ku mabbali g'ekkubo ali mu kukologa luvuutu agamba tuno oluguudo luno Ntebe Express luno oluntwala mu State House sigeeza nendaba bano simanya ba Robert Kyagulanyi nga baluyitako nga bagenda okuyingira State House oba kale just nange ntebeza biteebereza naye nga akatambi nkalina wano nsoloka kusindikirako naye nombuulira kyeyabadde akola bitibanga siddoko munnange mu 2017 ababaka nga Betty Namboze Bakireke owa Mukono Municipality bano baakubwa emiggo egyafikawo ne gikuba ettaka ng'era baakubwa bakomando ba SFC bano bamumenya omugongo bwe bali munnange bagezaako okulemesa palamenti eyali ekubirizibwa Rebecca Alitwala Kadaga okukwata musemateeka bajjemu etteeka ery'emyaka ku pulezidenti nga talina munnange kusukka myaka 75 embeera eno Kivumbi akakasa nti ekomawo singa Museveni alemera ku mmwanyi ekyebuuzibwa kakati omanyi ne Uganda abantu bangi batunze ebibanja ettaka ne bajja ne bagula zibodaboda ne bajja mu kibuga nti abakulu g'emmwanyi bagategeera bwe bagamba nti emmwanyi bakitegeera nti nno nabo oba oli awo kibayamba nti abantu bali mu mmwanyi mu byalo ne bafuna ssente kati ono yagula bodaboda eno mu kibuga bw'okimunyonyola akitegeera yatunda ettaka oba omuntu atalina ttaka kubanga ye agulawo dduuka lye n'atunda ebintu akitegeera obulumi obuli ku mmwanyi eri abitegeera kubanga Bannayuganda balina omuze ogwo buli omu afa ku kiki bwe batyo kwegamba Bannayuganda era waliwo wano embuzi gye njokukolera waliwo akayimba akamu bakweta oba mwoyo gwa ggwanga nga batunyonyola mwoyo gwa ggwanga yani waliwo omuntu eyakimbuuza by the way agamba Uganda atalajo oyogera ku kuwagira Uganda tuleme kuwagira abantu buntu kiki otegeeza nja kujja kikunyonyole naye oli mu kayimba ako yayogera ku muti nti Bannayuganda balina okubeera nga balina omutima ogusimba omuti ne babeera nga bo tebagenda kusooka bwe gunaatukira okubala nga gwagusimbye tojja kubaawo naye ng'osimbidde abalijja bo bagulyeko era gye emiyembe gyonna gye mulya ababadde mu byalo fe bali empigi ku bikondo tulina emiyembe mingi gye twalyalyanga awo naye abagisimba baafa dda bamuseeyali baayi simaya baani bwafa kale kwegamba mwoyo gwa ggwanga yali badde afaanaganako bwatu ng'asobola osimba omuti nga gujja kubala ebibala naye nga tafuddeyo baana abaawo bataabeewo emboozi nja kugikuwaku wano kubanga akayimba ko kanyumidde nnyo babadde bannyonnyola nnyo bulungi mwoyo gwa ggwanga kakati nti obulumi bw'emmwanyi twogera kutugikwatako nti Mwanga Kivumbi agamba agenda kubeera tugikwatako yakubiri paati 2 naye Bannayuganda bali compliant lwaki mmwanyi terimba munnange etandise okukaawa kyekibuuzo era okunyonyola kugamba nga tukujja ku Mwanga Kivumbi era ng'ekyamuledde okuva mu mbeera kino kyaddiridde Gen. Museveni okukkaanya n'ababaka b'akabondo ka NRM okuzza ekitongole ekya Uganda Coffee Development Authority oba UCDA ekivunaanyizibwa ku mmwanyi mu ministry ey'ebyobulimi ng'eno y'emu mu pulaani ya gavumenti ennene okugatta ebitongole ebya gavumenti byonna nga alumiriza nti kino kyekigenda okuyamba eggwanga okukendeeza ku nsaasaanya ya ssente ey'omuwi w'omusolo abamu ku ffe oba ku mmwe muwulira nga Gen. Museveni mu Lunyaanyimbe ayogera ku kigambo rationalization omanyi waliwo kye bayita okutikkiramu kwegamba okutikkiramu bw'okwata omulimu katugeze okutta omulimu gwe bakuwaddeko ssente emirimu gyombi ne bagikuwako ssente naye olw'okuba nti ssente z'omulimu guno wazirya kati oddira oba ng'opangisiza ebintu ebigenda okuyambako okukola ebyalibadde bikuyambako buli mulimu ogukole ku lwagwo kati okwata ssente ez'omulimu guno ogumu n'opangisa ebyuma ebyetaagisa okukola kati n'ofuba okulaba nga emirimu egyo gyonna ogikola ku lunaku olwo lumu nga tondazaayo byuma ebyo oba bikozesebwa ebyo bwewapangisizza kye bayita okutikkiramu kati Gen. Museveni
bwatu asazeewo Uganda enzirukanya oba ministries azitikkiremu ebitongole agende agamba atandika okututikkiramu okubitikkiramu okubigattagatta naye nga management oba governance sente z'omusolo zibbibwa ezewolebwa tezimanyikiddwako mayitire ebibugagga by'omuttaka tebimanyikiddwako mayitire n'ebirala byonna bituuze nga twogera kati atandise kututikkiramu butikkizi agattegatte naye bw'omugaa nti kendeezako ku bajeti ya State House nedda bannange bwe nedda awo tebakwatayo Parliament kendeeza ku babaka nedda kole nedda baminisita bakendereko nedda okitegeera kati embeera eyo kwegamba nayo ekuleetera okulowooza ebintu bingi nnyo n'ogamba bannange bano batufiirako bufiizi tebasobola kutuleka buti balaba ebintu byabalema kakati MP Brandon Kintu ayogerera akabundu ka NRM ategeezezza nti Museveni n'ababaka bakkaanyiza nti wadde etteeka ligenda kukolebwa kati okuzza UCDA mu ministry ey'ebyobulimi wabula okutandika okukola walina okusooka okuyitawo emyaka 3 okusobozesa ministry y'ebyobulimi okwetereeza obulungi okukola emirimu egibadde munange gikolebwa UCDA Michael gamba kati omuntu wadde okuba pulaani ezo ez'omu maaso myaka 3 ye aba asuubira okuba nti era agenda kubeerawo nga yabakalakata ekyo temukyerabira tanikuba pulaani ngira nti nyenja bibawa 23 mugumu nga yasuubira okuba nti era ajja kubaawo kubanga ayogeza confidence bannange bikwase nako kati mu myaka 3 bwe basuubira okuba nti ligenda kukola era nga bo bakakasa nti kano 2026 kugenda kubeera kuyisa mukka mu kisero wabula okukkaanya kuno Kivumbi akuwakanya nga annyonnyola nti bo nga ba MP abava mu Buganda kye baagala okuwulira kwe kusuula etteeka lyonna ery'okuzza UCDA mu ministry ey'ebyobulimi mu kasero mu kifo munnange eky'okulyongezaayo emyaka 3 nga alumiriza nti munnayuganda talina walifuniramu naddala wano mu Buganda. Kivumbi annyonnyola nti abalimi bangi mu Buganda babadde bakozesa UCDA okutumbula obulimi obw'emmaanyi nga bafunyeemu nnyo nga ne babaka banne bawa obujulizi nti okuva abantu bwe battanira ennyo okulima emmwanyi mbu tebakyasabiriza ssente n'ebikozesebwa ebirala nga babyekolerako nga n'embeera ez'obulamu bwabwe zikyuse nnyo awo we wava okulumwa bazzeemu okufuna ekiki awo kati ono ategeezezza nti UCDA eyambye abalimi okufuna endokwa ez'emmwanyi ennungi ebigimusa nga kino kibayambye okufuna amakungula amalungi era abasinga basobola bulungi okusasulira abaana baabwe ssente mu masomero okwejjanjabisa okugula pikipiki n'emmotoka kati ze bakazizzaako erya mmwanyi zaabala ennyo linnya likomawo bukomyo kuli aliwo ng'abantu basanyufu kakati babanga baddamu okolako ssanyu eryo mukomezawo mmwanyi zaabala mwejjanjabisa mubeere balamu ani yabagamba mwajjawo eddembe eryo kakati muganda wange mukyali mu mmwanyi zaabala mukyali mu doyi nti mmwanyi zakola ki zaabala nga bino munnange okusinga biri mu bitundu ebya Buganda ebyemmwanyi zaabala biri mu bitundu ebyaki ebya Buganda kiba kibyukusawo nga tribe kyetaaga n'ogenda bugenzi mu maaso n'annyonnyola abantu kati omubaka Dr. Abedi Bwanika
omukugu mu byobulimi. Ate bulijjo bagamba nti kumbe bulijjo waddudu bitooke birimanyajajaba bantu. Kati munange ono mukugu mu byobulimi bwe yabadde mu State House wiiki ewedde yakakasizza Museveni nti munange okuzza UCDA mu ministry ey'ebyobulimi agenda kubeera ng'omuzadde yennyini eyettidde omwana we gwazaala, ng'alumiriza nti abakozi abasinga mu ministry ey'ebyobulimi emirimu bagyekolera gadibe ngalye nga mu ofiisi tebabeeramu, buli kiseera babeera ku nnyonyi nga bagenda kulya bulamu Bulaaya, nga tebamanyi bulimi bwe butambula etabamanyi bulumi omulimi owa wansi munnange bwayitamu bo tebabumanyi nga UCDA bwanika nti bagamba nti ugalinnya gigava tosuubira kulya kunywa mateefu era onywa matabangufu eri. Kati bwanika eno bye basiisa mu kintu bawagira kati ate bwe badde eri kitegeeza ne boonoonera buli omu bo ne baliya kakati ate awabula. Kati bano bawagiddwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ategeezezza nti munnange agenda kubeera nga si musanyufu kubanga eno nsobi y'amaanyi nnyo era eggwanga gye ligenda munnange okwejjusa okuzza UCDA mu ministry y'ebyobulimi. Mayiga nga ayita mu nkola ye gye yatandikawo ey'emmwanyi terimba akubiriza abantu ba Buganda okwenyigira mu kulima emmwanyi nga kino kireetedde emmwanyi okubeera ekyettunzi ekikwata ekyokubiri mu kutundibwa wabweru w'eggwanga okuddirira golodi tutamanyiiko mayitire teebereza golodi yasinga naye birombe Uganda omwaka oguwedde yafuna obuwumbi bwa $1 za Amerika kamu n'obukadde 4. Kino kibadde munnange kirudde okubeerawo nga Museveni bwe yali entuŋŋamu yategeeza nti alina ekibalo nti mu 2030 Uganda erina okuba nga efuna obuwumbi bwa $5 nga kino munnange okutuukibwako balina okusooka okwongera omutindo ku mmwanyi etundibwa wabweru w'eggwanga. Kivumbi ategeezezza nti balina okukkiriza nti Museveni yayagala okwefuga okutunda n'okugula emmwanyi nga ayita mu mukazi mukwano gwe omuyitale Enrica Peneti. Ayagala okuweebwa obwannannyini obwenkomeredde ku kugula n'okutunda emmwanyi za Uganda wabweru. Ono ategeezezza nti olwaleero bagenda kutandika okutalaaga ebitundu bya Buganda nga beebuuza ku balimi b'emmwanyi ku ngeri munnange gye balina okukwatamu ensonga ya UCDA. Era bagenda tandikira Butambala, Mityana, Luweero, Kyaggwe bafundikire mu Busiro ne Kyaddondo abagenda munnange okukubwa olukuŋŋaana gaggadde. Kivumbi ategeezezza nti ebirowoozo bye bagenda okukuŋŋaanya mu balimi b'emmwanyi bye bagenda munnange okweyambisa okulwana olutalo mu Paalamenti singa etteeka eryo linaabeera munnange lireeteddwa ne bwe kunaabeera munnange kukuba bikonde bagenda kubikuba naye nga bataasizza omulimi wa Buganda. Teekawo gamba batera okugamba nti kutizaawo omulimi wa Buganda. Kati Kivumbi asabye ababaka banne obutabeera na kutya kwonna naddala ssente ez'entambula n'okutegeka ensisinkano n'abalimi, n'ategeeza nti byonna obukulembeze bwa Buganda bugenda kubikolako nga omubaka
ng'omubaka yenna aneebulankanya bagenda munnange butereevu kumuloopa mu balonzi bamwekolereko. Mujja kubalaba kati Kivumbi era agenze okulangirira okutandika okutalaaga Buganda nga UCDA nayo munnange etandise okuwandiisa abalimi ab'emmwanyi okusobola munnange okufuna ebibakwatako biteekebwe mu kompyuta biweerezebwe mu bazungu ababyetaaga. Tuwedde kati munnange omukago gwa Bulaaya gwayisa ekirangiriro nti okukkiriza emmwanyi eziva mu Uganda balina okukakasa nti we zaalimibwa tebaasooka kutemawo kibira era oba abazirima si baana bato abalina okubeera ku masomero. Bwe batugamba bwe batu. Uganda etunda emmwanyi mu mawanga aga Bulaaya 26 nga gonna munnange omugatte gatwala emmwanyi za Uganda ezikola ebitundu 66 ku buli 100. Akatale kano Uganda teyagala kukasubwa era Mayiga yakakasizza nga obukulembeze bwe bugenda okuyambako okukunga abalimi b'emmwanyi okuwandiisibwa. Ebyamakulu olw'emmwanyi munnange bingi ddala era abamu ku batunduzi b'ebyobufuzi kubanga bino birimu ebyobufuzi bategeezezza nti olutalo olw'emmwanyi lugazi nga bannayuganda balina okulwetegereza ennyo era ne bannyonnyola nti Museveni musajja mugezi nga ayinza okubeera nga yafuna dda omuntu gw'ayagala okufuga okutunda n'okugula emmwanyi mu Uganda nga oyo gw'agenda okuwa obwa minisita w'ebyobulimi nga amaze okuzza UCDA mu minisitule ey'ebyobulimi. Akakodyo bwe katyo ke yakozesa bwe yali ayagala okuwa mutabani we General Muhoozi Kainerugaba obuyinza bw'amagye. Yakolawo etteeka eriwa omuduumizi wa UPDF obuyinza mu kiseera General Wilson Mbadi nga yaduumira olwamala munnange okukikola n'aleeta Muhoozi gwe yali alikoledde. Kiraba kakati abafamire ya Museveni nabo munnange bayingidde emmwanyi. Bayingidde ki? Emmwanyi. Bano abatunuulizi bagamba batutegeeza nti munnange olutalo ku mmwanyi kati lw'amaanyi nga lulimu n'abafamire ya Museveni ng'omuko Odrek Rwabwogo ayagala munnange okulemberamu okuzitunda wabweru w'eggwanga nga ate waliwo abalala abamulwanyisa. Kivumbi ategeezezza nti Rwabwogo aweebwa omusimbi muyitirivu nnyo mu bajeti ya Uganda nga bayita mu nkola ey'ensawo eratunulwamu nga ssente zino agamba nti za kutumbula kulima mmwanyi mu Uganda n'okuzifunira akatale. Nga bwe yabuuza Sipiika Nnaalongo Anita Among okumubuulira abantu abatunulako mu ssente eziteekebwa mu nsawo etatunulwamu okutegeera bezigenda okukola, yamutegeeza nti munnange waliwo akakiiko akakola omulimu ogwo nga n'omwami we Moses Magogo y'omu ku bakatuulako. Waliwo olutalo ku buwumbi 37 obwateekebwawo okutumbula ekirime ky'emmwanyi nga Robert Kabushenga omu ku balimi b'emmwanyi ow'amaanyi alumiriza nti zonna zaaliibwa Nelson Tugume mukwano gwa Rwabwogo. Tugume wabula yannyonnyola nti ssente ezoogerwako yayamba mbu okuzimba ennyumba mbu ezisunsula emmwanyi mu disitulikiti ey'Entungamo nga kino kyewuunyisa nnyo Kabushenga nga alumiriza nti Entungamo basinga kulimayo matooke. Lwaki ekyuma
tekyazimbibwa mu Buganda oba Bugisu ewasinga okulimwa emmwanyi. Ensonga mu State House zitubuulire nti General Salim Saleh y'omu ku bawakanya okugatta UCDA mu minisitule ey'ebyobulimi. Yawandiikira dda Museveni n'amulabula, wabula nga omukulu yasazeewo dda era ng'ayagala ebitongole byonna bigattibwe, era nga abatunuulizi balumiriza nti Museveni okutondawo ebitongole ebyo yali anoonyeza baana be ab'emikwano gye emirimu. Kati bisigadde twamubuulira. Kivumbi akubye ebituli mu pulogulaamu eya gavumenti okuwandiisa ettaka lyonna mu Uganda ne bannyiniryo, n'ategeeza nti kino kigendereddwamu kubba ttaka ly'abantu. Ono ayongedde okunnyonnyola nti mu nkola empya ow'ekibanja alina okujjuza foomu egenda okukakasa obusenze bwo, wabula nga nannyini ttaka yalina okukakasa nti ddala oli musenze we, nga kino munnange kigenda kuyamba abagagga okwezza ettaka bagobeko ab'ebibanja nga balumiriza nti baliriko mu bumenyi bw'amateeka. Museveni bwe yabadde mu State House nga asisinkanye ababaka ba Paalamenti abatuula ku kakiiko ak'ebyobulimi, obulunzi n'obuvubi n'akakiiko ak'ebyensimbi, yategeezezza nga bw'atagenda kukkiriza muntu yenna kumulemesa kugatta bitongole nga UCDA kubanga yabitandikawo era yamanyi lwaki birina okuvaawo. Ono ategeezezza nti ababaka abamu beefuula abalwanirira ebitongole ebyo, naye nga ekigendererwa kyakubifuniramu nga bo abantu, nga yabadde ekya Dr. Bwanika mbu ayagala okukozesa UCDA okuzannya ebyobufuzi n'okuwangula akalulu k'obubaka bwa Paalamenti e Masaka, mbu ali mu kampeyiningirako. Ati ye Museveni mwasembereza.